Justin Nameere aleso bunkenke no mu security kubanga Justin Nameere agamba akulira enkambi ekasijjagirwa yani uyo muzeyi Brigadier General Deusi ichi nakulira police e Masaka nera akulide kikwekweto oboro runako we bali babalira obululu e Masaka nakulira ebyokulonda e Masaka ne security operatives be Masaka be kobana no wanupu yara simbye okuchwa achikira abakazi mu parliament niba mu bobululu kubanga ngubuli polling station we yafunanga bibiri niba mu wabiri we yafunanga bina aba police ne namaje ne bagamba oba muwana we yafunye bina kati Nameere iza baya byogede mu kucamukirira obachi inaye no muramuzi achikatiriza agamba eyara kulire byokulonda gobe yarangirira narubowa oyo muchara wanu yagobeddwa eyara kulira police urunaku gwe barangirira oyo muchara wanu yachusiddwa atana chusibwa akulira enkambi ekasijjagiru kati bwolowooza nnyo kozesa litmus paper eye Masaka kati Nameere ngowa NRM akonfaminga ngu waliwo abantu bali mu security mu police maje nabara no mu byokulonda abakoregana ne nupu kati ojeke wa Nameere gwe bazeyo ni bali counting naye mu makwenkwetu kubanga awarara we basanga bururu box ziri tampered with byakoma kati ne mukono aba police nabe byokulonda namaje bakolegana ne banupu aha neka wempe sibo obanyabo nawo omulamuzo we Masaka wachikatirize ekyo is it blackmail oba ai mwogera kati fenituku analyzing kati oyagala kungamba ngu abarangirira bayisemu esimu zina wezavanga wachiri omupolice omanyi kati oletere gwanga ensobi oba ebizibu otamanyi kubanga bwoyogere kintu ekyo kireka wabyabakama ng'akulira returning officer bonna mu ggwanga nga returning officer wa national wide nga bwe yakyogeranga ngu constituency eyawa president ye Uganda
yayina kugirangira kubanga byabakama tiyarangirirako MP yenna kujja ko balita uye yali National Returning Officer kubwa president kati Nameere twagala tunyonyora nango wa NRM bitegere bulungi newana mumulaba okuzanyezanyira mu nsi ebyaddala narabye batuzanyame komedi Kenya bakomediani be Kenya bali mu kutuzanyamu komedi ebye Masaka kambiveeko kati Justin Nameere aleese obunkenke n'omu security kubanga Justin Nameere agamba akulira enkambi ekasijjagirwa yani uyo muzeeyi Brigadier General Deusi Ichi nakulira police Masaka nera akulidde kikwekweto oba olwo lunaku we bali babalira obululu Masaka nakulira ebyokulonda Masaka ne security operatives be Masaka bekobaana n'owanuupu yara yesimbyewo kukywa akiikirira abakazi mu parliament ni bamubba obululu kubanga ngubuli polling station we yafunanga 2 ni bamuwa 2 we yafunanga 4 abapolisi n'amagye ne bagamba bamuwaana we yafunye 4 kati Nameere ayinza ba yabyogedde mu kucamuukirira obaki naye n'omulamuzi akikaatiriza agamba eyali akulira ebyokulonda bwe yarangirira Narubowa oyo mukyala wa Nuupu yagobeddwa eyali akulira poliisi olunaku gwe barangirira oyo mukyala wa Nuupu yakyusiddwa atanakyusibwa akulira enkambi ey'ekasijjagiru kati bw'olowooza nnyo kozesa litmus paper ey'e Masaka kati Nameere ngowa NRM akonfaminga waliwo abantu bali mu security mu police magye n'abala no mu byokulonda abakolegana ne Nuupu kati ojeke wa Nameere gwe bazeyo ni bali counting naye mu makwenkwetu kubanga awalala we basanga obululu box ziri tampered with byakoma kati ne mukono abapolisi nabe byokulonda n'amagye bakolegana ne banuupu ne Kawempe sibo oba nyabo nawe omulamuzi ow'e Masaka
wakikatiriza ekyo. Is it blackmail oba